Oluvannyuma lw'emyaka 366 ofuuka kye bayita olubaale. Olubaale ebbanga lino lye tulaba. Kati bwe kyoyita lubaale tukiyita olubaale ebbanga. Ekisaza lubaale si kya Luganda. Kati oluvannyuma lw'emyaka 499 n'ofuuka omusange gwe gwoyita omusambwa. Naye emyaka gye gamba gitegedde 399 giggwako. Gwe mwaka gumu awo n'emyezi nga. Omwaka emyaka 399 bwe gimala n'owangala giri 499 n'ofuuka omusange. Kaakati kasita ogimala okuggwako n'oweza emyaka 1000 ng'ofuuka emmandwa. Eno gye tuwulira eno emmandwa. Kati olwaliwo bwe twogerera kino kigenda kunyiiza abantu naye mu nsonyiwe. Naye ne tubalanga Yesu tubadde batumubbala nti mmandwa. Yesu mmandwa. Muhammad yafa ddi? Myaka noza kati giringa 200 naye mmandwa. Asobola n'okujja n'ayogerera ku muntu. Nkwaniriza tuli ku Fik Media onawo sinzira okutulaba okola chattendo mbadde mbabuzeeko naye ateera maze n'enkomawo musibye mutya mwasuze mutya wonna osinzira okutulaba nagamba internet weekoma naffe wetukoma awatali internet naffe tetutuukawo. Bingi ebibadde bigenda maaso mu mawulire of course okuviira ddala we twasemba okuwuliziganya of course mwembawuliza mu comments awo ne mmanya kiki muteesa ku programs zino tuba tetusobola kuwuliziganya wano kubanze embeeno ku kamera ate mundabirayo ku screen zammwe. Of course ambiance yajja mwami Kiyimba teyaliwo by that time yajjira omanyi nagenda nenda abakatambi akakatambula ennyo ku TikTok oli akakwata naga nti Kiyimba oli ludda wanga kirabu ejjo okuggwawo bweti. Naye kali up to now sinnaba kulabawo report kuva mu police oba bekikwatako ku muliro ogwo. Era ndowooza ebyo byebimu ku byengenda okuwayaamu n'omugenyi wange gwe nina ku seti olunaku luno olwaleero nti lwaki report za police zino zirwawo okuvaawo in fact ne zitaviirayo naddala. Police ekanya kugamba tunoonyereza kati yo incident yatugwako of course nga mu Namasaka mba nina okukola ki kyamaanyi of course ne club ambiance yemu kati ku club zoyinza oga nti ne wobataba Masaka wokka n'ensi yonna okutwaliza awamu Uganda club ambiance ebadde y'amaanyi nnyo up to now tenaddawo but of course manyi mwami Kiyimba ayina obusobozi bwonna obujja okuba nga abugizzaawo. Tubaddewo n'okufa okwenjawulo twali mu kuziika jjo wano mukyala Keti twaziika wano Kaliisizo bambi yafa yali amanyiddwa nnyo nga maama Latifa. Twaziika Kaliisizo awo ekyalo nkyerabidde naliyo abayimbi mwebale mwamulaga omukwano ne bannamawulire abalala abakozi b'oku radio nabalaba n'aba TV n'abalala ba promoter ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Abitex kubanduza yabakulembera mwebale kuziika emmotoka zaali eri era nagenda okuva ku kyalo ekyo ng'aga nti bannaye tubadde tuludde in fact tubadde tutulaba nkona ku mmotoka bweziti ate era nentegeerako nti n'ekyali ebwebajja nakyo kyali gwalinga mukolo kubanga bw'otunuulira abantu emmere gye baalya banga nti KFC eyaleeta emmere eyali mu lumbe ebwebajja eyo nga mukyala Keti afudde. Kale tukusaasiddeko nnyo mukyala Haji Kavuma Musa owa Keti Events and Beyond ate nga yeyabadde ne mu kivulu kya Martha Mukisa wali eri ku Freedom City. Mbadde ndaba ebiyitiŋŋana nga baga nti agamba tasaaga naye ate ne Freedom City tesaaga. Naye of course ng'omuyimbi atandika nze nja muyita atandika kikyo wandibadde osuubira kubanga Fikfa Mike yakifeesingako n'abayimbi abalala Crystal Panda akirabyeko nti be bayimbi boyinza okugamba nti music oba oliawo mwali bamanyiddwa ne music waabwe mwali mu bantu naye ng'ate oba oliawo tebannatuuka oba oliawo bayimbi balala wandibadde osuubira we batuuse awo kentwaliro wamu omukiseera okubayita mu kivulu kya Misa Kisemakula ate mumuwagire wali eri ku Serena ate ne wano ku Maria Flo
oba oli awo ne wala gy'anaatalaga ng'atambuza concert ye eya Misach at 46 ne wane Maria Fulo yabaddewo kyabadde average tekyasaze tekyakutte kwegamba kyabadde awo era mu maanyi ge nga bw'omanyi kale tubagire at the end of that day bannayuganda ate of course tulina okubanga tubawagira ng'abaana abaffe abawano naye ate nammwe abali ku kifo kiri ekya Freedom City PR mumwongeremu kubanga of course ebyagwa ku mukwano gwange Abitex mukyabijjukira bulungi nti ekifo of course enjage yagwawo mugijjukira ey'abantu we baali bagenda okulaba fireworks twafiirwa obulamu bw'abantu kati oyinza okugamba nti abantu na buli kati bakyalimu entiisa eri ey'okugamba nti oba oli awo ekintu ekirala kisobola okukola ki okugwawo mu kifo ekyo so management ya Freedom City mwongeremu PR so that n'abanategekerawo ebivulwa ebirala baleme kusanga buzibu. Ismail Access naye yatuvaako naliyo mu kuziika twaziika mukono katundu k'enkoko njeru wali eri mu katwe bannamawulire mwaliyo bangi era ebimu ku ebyo nabibatuusaako oba tewabiraba osobola okuscrollinga wansi n'olaba embeera emu yaliyo nakwatako nange bye nasobola ne mbatuusaako wano ku Fake Media okusinziira ku ebyo ebyaliwo abantu baali bangi nnyo nga tolina wooteeka kamera kwegamba Ismail oyinza okugamba nti yatufaako ate naddala kati fe abakolera ku internet tukyali mu kiyongobero tugenda kulwawo okufuna omuntu agenda okuddamu okutuwa content alinga wa Ismail Access kale wummula mirembe naye n'abantu abalala of course manyi nammwe eyo muyina mikwano gyammwe bakozi bannammwe abantu bammwe family member bammwe ababafuddeko naye tusabira wamu tunyolwa wamu nammwe ate nga tugamba bugambi nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kati of course naye kati mu sector gy'olimu ate ggwe by the way Colonel Charles Engola naye yafa era twamuziika yaziikiddwa era no private oli sabiti ndowooza naye yaziikiddwa kuba omubiri baali bagugaanira ndowooza nga baagala kano asooka aziikibwe naye nalaba nga naye aziikiddwa kati ate ekyasembyeyo era nalabye okwokya yennono ndowooza y'abayindi kubeera tuze tubiraba ndowooza mu sinema z'abayindi nti omuntu bw'afa ate ye omubiri gwe bayokya mwoke mu ngeri y'okuba nti bamuziika naye ate n'ono wabwire wa poliisi ono yakwatibwa era tusuubira nti amateeka genda mukolako nga bwe kyetaagisa nsanyusa okusinkana nange okusanga ogamba otya binjirwa kusirika uli otya ndi wano amma ogezawo nga mtuko ya mtamivu wamma ndaba omulungi akufik media services erinnya nze Namugera Mayanja Kiwanuka Luswata in that order Namugera Mayanja Kiwanuka Luswata in that order ate musango okubeera n'amanya amangi musango simangi naye bene gwe tumanyi nga awa fe tubeera na linnya nze ssebo nze nange nina linnya kati na eryo lyerinnya lyange okitegedde ate njagala otegeere omanyi mwe mukyayina obulwadde obubaluma muli balwadde nnyo n'abazungu abazungu baabalwaza nnyo n'ebintu byabwe bye baaleeta ne muteka okugobera ebintu byomutategeera oyi ne bamuyita simanyi John simanyi saakwogera kumanya g'abantu bajja kuntabula naye nga omubuuza kitegeeza ki nga tamanyi butereevu nnyo olina omusanga nga ye Adrian naye nga Adrian omanyi kitegeeza mutabani wa Kizikiza. That's what it means. Ngogamba nti Freddy nange bantuma butuumi bani abazadde kati awo wokomerawo ku rutsizo bwe mmanya kye bantuma kye neetaaga okubeera nga ndyejjako ng'obijjako ng'otegeera ky'ogenda nakyo nga neetumedde kati nze Namugera lyaffe lya kika lya mutima Namugera biro Mayanja olitegeera ogumuga muzaale Kiwanuka empewo nganda yaffe ya wano Luswata eri akitange nasuulidde mu lya ddiini eddiini kye ki otegeeza ki n'eddiini
oli mukatuli ki musiraamu mulokole ekibuuzo kiri kimu ebyo byonna oyina ekibiina ky'obufuzi ky'olimu toyina kibiina kya byabufuzi omanyi nga Machiavelli bye yagamba nti every human being is a political animal so naawe olina okuba n'ekibiina ky'okkiririzaamu however much nti toweyanjula nnyo nga munnamawulire oyina ekibiina enzikiriza egy'okkiririzaamu kakati waliwo ebibiina by'obufuzi n'ebibiina by'enzikiriza yes kati ebibiina by'enzikiriza n'ebibiina by'obufuzi byawukana bitya kati ebibiina by'enzikiriza mwetumira amannya ago ga John n'ebirala bye mugenda nabyo naye ate ne wabaawo n'enzikiriza eyennyini ey'omuntu ng'okkiririza mu ki mu Katonda one Katonda gy'ali kiki ekitaliiyo ge madiini tezirina makulu tubeere ne Katonda kimala eddiini tezituyamba nothing eddiini zagenda okujja wano bagenda ozireeta wano twalina amateeka wadde tegali mu buwandiike naye ate eddiini zaaliwo anti kati zeddi ezo zemuyita eddiini zenzikiriza zembagamba zemuyita eddiini zagenda okujja wano nga ffe olede tuyina enzikiriza ezaffe ez'obujjajja Katonda twali twamumanya dda Katonda twali twamumanya mwaba etiara mpuliriza Katonda twamumanya dda ne lumani Katonda gy'ali ne bazimba n'amayumba mwabeera mwe bamugendera okumutendereza egwe kyoyita essabo oba essabiro kyekifo wogenda okusabira n'omuzikiti ssabo ne kereziya ssabo ne kanisa ssabo okiyita ssabo naye nga kitegeeza sabiro awantu wogenda okusabira si ssabo nti kifo kiri awo kyabatalina ddiini sabiro oba abasinza ba small gods ate tewali small god nakyo kitegere from me people I want you to wake up okay muve mu bintu ebyekiralu biri tewali bukatonda butono Katonda ali atya listen Katonda ali atya Katonda byali atonda ensi eno yajiwa buli kitundu yakiwa ebintu bino benjagala mukozesa obwongo one yakuwa olimi lwoyogera nakuwa engeri gy'onoomusinzaamu ne bw'onoobeera ng'omusinza era ofukamira ku maviiviigo n'ogamba Mukama Katonda wange kino na kino na kino na kino period okay kati lwaki oŋŋamba nti bwe ndaba ejjinja omusajja agamba nti bw'olaba ejjinja liveeko naye bw'olaba omusalaba vunnama lwaki kyagala nkole omusalaba guva mu ki bagubajja muti mu muti kati omuti gwo kitegeeza nti mba ndi mu kugira muti guli gwe mba nsinza eriyo ogw'ekyuma ogwaki ogw'ekyuma gwo guva mu ki kasa gwokyogedde nti kyuma totuli obwongo bwaffe bwabaki oyogedde nti kyuma kitegeeza oli ku kyuma kyokola ki njagala olwaleero kitegeere nina ebintu omusalaba guba guli presentinga kiri kyekimu era n'omuti guno kyegukola guli presentinga ki kiriwa kyoŋŋamba kyeguli presentinga so eddiini ziveewo tetuzeetaaga singa tunaasobola okutambuza ensi eno obulungi twetaaga ogoba eddiini zonna zireme kuddamu kubeera wano okay eddiini zonna more harm than good zituviire tuddeyo ku ground omanyi lwaki nsinza yaffe ey'obujjajja mu nsinza y'obujjajja kubanga omanyi kye bayita omusamize olowooza omusamize yaliwa batuga nti yasamira mu ssabo tolaba nti ekyo ekintu temwakitegeera edda ennyo abantu batandika okwagala okukola obubi ne batandika okwagala jjukira nti wano amateeka gaaliwo totta munno tobba bintu bya munno tokwana mukagundi mukasafiiki togendayo okitegeera ng'amateeka galiwo era wano mu Buganda kyabanga kiva okukwata ne muka munno nga musango okitegeera nga si biwandiike naye nga weebiri totta
toyagala mwannyoko toyagala nazaalawo tokola agamba teganga tutambuza bulungi nnyo eddiini ze zigajjeewo kati ate eddiini ezirenga okugajjawo bw'osanga ow'omutima aba muganda wo aba mwannyoko bw'okimanyi nze waliwo kakeeto gwe nnalaba eyaŋŋamba nti ye omutima gweddira mubisi bwe baguteeka mu sefuliya alya muliye mbukuruhani kyemugamba anti obusiraamu bulina ebimu eby'ennono gye butakkiriziganya nabyo ennono etya eyaki naye nawe buli ku nnono y'abawarabu so bino bigambo bya Katonda Katonda ate Katonda mumutegeere Katonda yawandiika Qur'an obijja luddawa ani yakikugamba bigambo bya Katonda ani yakikugamba bwe tusoma bwe musoma n'omukatoliki bw'asoma n'ebye contradicting ebigambo byonna ebyo tebikwatagana byekuba endobo ebigambo byenkugamba nze saagala baganda be basiraamu bankyawe saagala banyiigire gwe bw'owulira nga kyoyagala genda n'ekyo n'omulala agende nekyali naye temutemangana majambiya tebiina makulu lwa ddiini tebiina makulu ejambiya ze mwagala okujja ne mwetema ne mwevuma gundi kati olaba ebisinga okunyuma ffe tubeera ewaffe ebbaale oba abudu mayanja jo ebbaale wane waffe gye tusibuka ab'omutima nti oba ono abudu mayanja oliyo josefu bwanika oliyo ffenna tubeera ku sowaani egi kitegeeza nti obujjajja ennono zaffe zitugatta ne tubeera atya eddiini ne zitwawula so eddiini eyawula bwawuzi bantu tegatta eddiini eyawula safiiki nga olwaliro mwana muganda wange tuzaaliddwa maama ogu ne taata ogu safiiki n'asalawo n'asiramuka nze nensawo nembeera mu katuliki safiiki ewange ajyayo kitono n'okulya agaana okulyayo kubanga alowooza nti ewange enfumba y'akanankani okitegeera nange tandika okutya ogende wa safiiki ate nze wange otyayo nze atakafumba nkugambye ng'okimanyi nti emabega luli ate omwenge kyekizibu omwenge si kyekizibu nabali aba baganda okugunywa tegwabangayo kati olwabe gwagenda tebagunywa kikyoyogerako ngenda mpola ebintu by'eddiini ndeka ojja kunkyaya abantu kubanga ebyama mbirina bwenaka okugjayo ebyama tojja kyagala tubireke naye message ye ebadde very clear eddiini tezirina kye zituyambye zigatuludde zonoonye bwonoonyi bantu tudde olwaleero kati kankubuli ekyo bwaleero tudde ku nnono kabaka wa Buganda bw'agamba nti ŋŋambye mutwale abaana babageme omusiraamu amutwala omukatoliki amutwala omukristaayo amutwala n'obulala naye ng'ate sheeka agamba naye mugende mugema abaana nti gwe twala ababo father nagamba naye mugende mugaba omusayi nti gwe gaba ogugo obukulembeze bw'obuwangwa buweebwa nnyo kitiibwa buwulirizibwa nnyo okusinga obukulembeze bw'eddiini kitegeeza nti tutambule n'obuwangwa bwaffe n'obukulembeze bw'obuwangwa bwaffe jasi abantu baagala nnyo obuwangwa bwabwe okusinga ddiini bwe bategeera kubanga bwe bwabakuza gwokimanyi nti okubeera omukatuliki osobola kubeera muganda oba osobola kubeera munyankole oba munyalwanda oba mulundi oba mutooro oluvannyuma ne bwolalebyeko omwana akaabira erinnya ly'eddiini kitegeeza ki kiri tekirina makulu bagattako ligatte bwe mba mubuuza erinnya lyange ombuuza otya mu luzungu what is your name bwe mba mpandiika wali amanya muŋŋamba kusooka ki sanneemu lyakika kati ate ekiro ekirala nkyagaza ki nalyo liryo ndyange nga bampaliwe naye nze lino ery'ennono mmanyi kyeritegeeza eryo lyeriryo lyeriku identifying precisely ekirala eddiini zaffe
tetutambula nazo zonna zimukiririzaamu. Waliwo abazungu kye bagamba nti Holy Ghost. Ekigambo ghost kitegeeza ki? Muzimu. Ate Holy kubanga kintu kya Bwakatonda. Ekitukuvu. Kitegeeza nti waliwo omuzimu omutukuvu. Holy Ghost. Omuzimu mulungi oba mubi? Mubi. Mugutya. Lwaki omuzimu mubi? Kati muto wange olwo kankubuulire. Muve mu bindi abantu bye boogera yogera omuzimu bikoze bitya. Kati kankubuulire okuva ddala wansi. Ekizibu temusomye. Musomye ku ngulu bwe muti. Tusomye kuyita bibuuzo. Naye kati tusomye kutegeera. Kati njagala kati nkusomesa otegeere. Aye tolowooza nti agenze mu kalaasi yekka. Kubanga soma ebyensi bino. Kuli wala okimanyi nti bajjajjaffe basomesezanga ku byoto. Abaana baabwe ne bategeera ennono zaabwe n'ebika byabwe bawandikanga biwandiike. Tebasomeranga ku byoto ne bategeera. Kati kankusomese. Olwaleero omwana bw'azaalibwa baga nti Namugera yazadde omwana. Nkyala wa Namugera yazadde omwana. Mati mwana mulenzi. Omwana wa Namugera gwe yazadde omwana ayavula. Ongoberera bulungi? Omwana atambula. Mwana kati agenze ku ssomero myaka 8 10. Omwana agenda kuwasa. Avubuse. Avubuse. Kati musajja mukulu ayingidde emyaka 5. Akaddiye kati ali myaka nga 7. Kati azeeyisa ali myaka 9 10. Okitegedde? Bw'ati omuntu bw'atambula olwo okufa bepapa. Afuukira omuzimu. Oyo afuuka ki? Muzimu. Lwaki? Bwe kiri. Bw'ofa oba ofuuse muzimu. Ofuuka muzimu. Kati olw'okuba nti waliwo abantu abalowooza nti waliyo obulamu nga kugenda mu ggulu. Baleeta endowooza eyo. Nti batugamba era bwe tufa tulimala ne tuzuukira ne tugenda mu ggulu. Mubiveeko ebyo tebiriiyo. Kati bw'omala okufa. Abasiraamu tugenda mu jjana. Mugende ate jjana n'eggulu njawulo ki? Enjawulo eriwa byawule byombi bitubuulire. Jjana batugamba nti kifo kiri eyo Katonda yakizimba ky'abantu banaaba bakoze emirimu emirungi. Emirimu emirungi. Ate oyina agamba atya? Paradise. Naye eggulu lyerino ndowooza lye tulaba. Era ne bagamba paradise ati bategeeza kifo kya kwesiima. Naye kino kye njagala otegeere olwaleero. Kasitofa ofuuka muzimu. Bwe wayitawo n'obeera mu mbeera y'omuzimu bwe gutyo gutambula gudde eno gudde eri gudde eno omanyi nti nno omuntu bw'afa ye omwoyo gwe guvaamu guli omuzimu oguvaamu n'ebigenda mu maaso byonna abaabiraba bye mukola. N'alaba amukaabira, n'alaba eyamubbye, n'alaba eyakoze ate eyamusse abba ebintu mu nju akoze. Y'ensonga lwaki olaba nti abantu abamu baloosa abantu baabwe nti gundi yanzita. Omuzimu guli gudda. Ne gukuloosa. Ne gukulaga eyagutta eyabba ebintu. Era bwe baba bateeko omusika atali mulungi jjukira nti waliwo n'akubuwa omuzimu aga nti omuzimu gwamukubira nti osiye musika wange. Nze nina jjajjange Jjagwe yafa yali mawogole. Naye Katonda era yaguwa amaanyi obikole. Bwe mbadde nzija. Kati mbali njakuwa mu kantu ka jjajjange Jjagwe bw'amala okufa niteekateeka okwabya olumbe. Tuba tutudde mu lumbe. Olugendo okwabya olumbe. Omuzimu gwakuba mmange. Omu ku bamama nga bazaalibwa jjajja oyo. Ng'ate omukyala w'abaka yamuzaala. Olw'okuba nti baali basazeewo okuteekako omusika omukyala w'abaka ogwo yali ayagala. Ye ng'ate omufuusi gw'ayagala. Yamukuba pwa! Nako okwogera eddoboozi litandika okwogera nga lya musajja. Mwogera ku ki? Ani yabagambye? Nze kye nasalawo temukimanyi. Gwe si gwe nagamba nti obeera omusika wange. Ajjeyo jjajjange wabalamuga nti gwe olina okubeera omusika wange gwe toyinza kunsikira. Gwe gundi amasomero agali e Kampala mutegeke ebintu byago gonna. Ennyumba z'abano muzitegeke bulungi. Gwe nakuwa ebibanja bimeka. Gwe nakola ntya? Okitegeera. Gwajja ne guwabula. Olukiiko lwali lugenda okutuula lwakomaawo.
nababuza bakojja bakati chokola kinti afe kitafaze natukola ki natubulira era enkeera twateyako obutesi muki mulala oli musikago oli kuyagamba omuzimu gwagamba okitegeera kati omuntu bwafa gwali eyo nga tegutebenkedde gulaba omusikaliko sigwe bagenda okutuuza sigwe yasiima batuuze kati nasalawo n'alaga ensi era oyo ne yaleka kirama nti tiyalama yaleka kyebika yakireka naye bakibuzaabuza kaliye najja ajjeyo obulambulukufu bw'ekintu kye nga bwati n'atematema n'amayumba naga nti gundi nakuwa ennyumba y'egindi gundi nakuwa ekibanja egindi gundi ogwe tugenda n'ekino esemba amasomero g'e Kampala gundi ne gundi bakavunanyizibwako okitegeera abaali bakyusize ekiraamo ne basemba bawunzika kubanga tiyatukkiriza na lukiiko kutandika oli omukulu yatandika okwogera onayingirawo okitegeera kati omuntu bw'omala gemaanyi ga Katonda ge yatonda naawe abantu ndi wadde asobola ekigambo kufa kiba kufuula mbeera eno gy'olimu nodda mu mbeera endala kati batugamba abatusinga okumanya ebintu nti oluvannyuma lw'emyaka 366 ofuuka kye bayita olubaale olubaale ebbanga lino lye tulaba kati gwe kyoyita lubaale tukiyita olubaale ebbanga ekisaza lubaale si kya Luganda naawe kakati kuwulira lubaale ate gwe otuga olubaale andika lubaale kiniyanga bw'ogamba oli bwayita mayanja ono nga bamuyita mayanja nze nva bbaale ate eri omulala kiyita jjinja okitegedde kati ofuuka olubaale obebbanga kati oluvannyuma lw'emyaka 499 n'ofuuka omusange gwe gwoyita omusambwa naye emyaka gyegamba gitegedde 399 giggwako gwe mwaka gumwawo n'emyezi omwaka emyaka 399 bwe gimala n'owangala giri 499 n'ofuuka omusange kakati kasita ogimala okuggwako n'oweza emyaka 1000 ng'ofuuka emmandwa eno gye tuwulira eno kati olwaliwo bwe twogerera kino kigenda kunyiiza abantu naye mu nsonyiwe naye ne tubalanga Yesu twande batumbala nti mandwa Yesu mandwa Muhammad yafa ddi myaka noza kati giringa 1400 naye mandwa asobola n'okujja n'ayogerera ku muntu ekyo kigenda kunyiiza abantu bane temunyingira egundi batugamba kuba bwofa n'amagumba gatuuka ne gakola ki anti ova mu mbeera eyo kasi kyogaye nti ofuuka olubaale ova mu mbeera wegamba kufa kufuula kufuuka kufa omubiri guvaawo n'ofuuka ebbanga n'ova mu kufuuka ebbanga n'ofuuka nga olubaale n'obeera ng'oli mandwa bw'okimanyi ndi omuntu nze waliwo omusajja gwe nalaba gwe agamba abaana be nti banziika ku minembe gwa Amini kwaliko okutta abantu n'ayogera bye bamuziika ne bagenda bagandi mugyewo omuti ogwo ne bajjawo omuti gwali gumezeeko ne bagusumulako ne bagandi mugyewo ettaka eryo ne bajjawo abantu n'agandi gwe mugyewo si yenze mugyewo mutuuke wansi nga balaba obugumba bateekawo emirambo nga 8 abantu be basuula mu kinnya ne babaziika ne basima ne kati kati muntuuseeko kati mu nsonda buli wali omukono gwange naye nga batwala buntuntu obuli bwe buti obutakataka ne babutwala nagandi kati mpeddeyo nakakkana tegwaddamu kubakuba naye gwakubanga omwana wa myaka 7 ng'amaze emyaka 12 ng'afudde emyaka yaleka omwana ono ali mu lubuto ne wayita emyaka 7 yes bwe yakubira nga bayise emyaka 7 ng'afudde naye Namugera omuntu ajja kwebuuza information eno yonna ogijjawa omuntu ajja kugamba oyo ye bamugjeewa ateebereza buteebereza ebintu byakola byenjogera ekisooka nze ndi munnamawulire
ndi munoonyereza atanoonyereza kumanya mmere gye walidde kiro nti oba kino kyekiwooma oba kiyite kiwooma sigani ngenze kunoonyereza bikolagana ku bakazi nedda nze noonyereza ebiri beneath egamba ebikusika ebiri wansi w'okumanya kw'omuntu nze byendaba nti bye bituufu osuka ku muntu kyamanyi ekyawano ekyokungulu noonye kiri in-depth of ekikweka ekiriwa gwe bw'oŋŋamba nti nno ntambule bwe nti lwaki oyagala nnyo ntambule bwe ntyo oyina gamba tokola nga bwe nkoze kola nga bwe ŋŋambye lwaki gwe sikola nga bw'oŋŋambye amini nga bw'okoze kubanga baganda ennyonyi ento enkulu kyokka ŋŋamba nti agwe tokola nze nga bwe nkoze kola nga bwe ŋŋambye kitegeeza ki gwe kyoba ŋŋamba kiba kituufu oŋŋambye esaala eswala 5 okay gw'osaaleemu n'obutasaala oŋŋambye tonywa mwenge gobeera mu bbaala tokola kino gwe byokola nti gwe kola nga bwe ŋŋambye tokola nga bwe nkoze stupid olina kukola nga bw'okoze ekyo ky'okoze kyenkola kubanga ennyonyi enkulu yayigiriza enti okola ki gwe olwaleero nze omwana wange ne baganda bange mbagamba olwaleero otumye abaana abawala abaleero bye bakola bye balaba bye balaba ebirabwako biyigiriza okusinga ebigambo oli kyeyagamba nti actions are better than words oba speak louder than words precisely olwaleero omwana omuwala maama we ajja kufuluma ennyumba nga yambadde kakuwe kakoma wano maama w'omuwala yeekutta akabina akasibye ku ngulu bw'ati babwambala obwo kikyoyogerako osula wa vane ku bubbayika game kasikaati kakoma wano obwekati kaliko ne sirinti egguka wano bwakutama bw'ati ndaba kamunda kati oyo asobola ogamba omwana we toyambala bimpi nga ye byayambala. What do I say? Don't do I do. Please, I have to do what you do. Omwana wedda yatululiranga mama we nga mugambye nti yambala bulungi nga nnyina ali mu gomesi. Toyambala bintu bitakuswaza olw'okuba nnyina kyayambala nenye kyayambala. Kano tuli omusajja myaka 4 kubanga ayina ssente ayambala ekintu kikoma wano ajja mu kibuga tugenda okulaba omupiira gwa Sene Esamba ng'ali mu bintu bye tumbaavu kyekigana okubeera ewuwo gali kungulu gali eno abaana be batunuulira ebyo kati omutabani wange cruise no naawe ani akopa munne lwaki abagagga baagala nnyo ebino abamu bagolesa kyoba abamu si bagagga entumbu ogenda ogitunulako amagulu gombi ekigamba bugagga kyeki amagulu ga mmezi kigamba bugagga kyeki nti oyinamu ku ttooke oyinamu kasente nti mubugagga mwatola bwa ssente oli ku kiri nti obulamu bwe bugagga sebo si bwe bugagga omugagga yoye yabuulirirwa n'ategeera bw'asobola okutambuza ensi ng'ayina ebirowoozo ebimuvaamu nga bya kintu kikulu n'akola ne byakola nga by'abantu bakulu y'ensonga lwaki obasanga ne ku kyalo nga baga nti oyo naye muntu olw'okuba ayina ssente talina makulu yo yava inajja buzimulumbe abaye nga kitalo kakati yahamwagala ki sente mmekezi ekibulako omugagga ayogedde si kyetwogerako yagwa okimanyi nti edda omugagga baatwalanga omusajja ayina abaana baga nti gwe oli mugagga nti olina ebibanja bimeka nina ebibanja 10 nti olina abakazi bameka 6 nti ate abaana 62 nti kati gwe oli mugagga jangu wano ekiritaamininga obugagga bintu bakazi n'abaana omuntu okubeera n'abaana 6 okubaliisa si kyangu oba oyinawo ku ttooke okitegedde niye olwaleero ayina obwana 2 avuga benzi nti ayina kalina nti mugagga zaalako kubala 10 tulabe endiisa yaabwe bw'onoobaliisa ono ayina mwavulu nkupe talina wadde akantu naye bw'osanga omusajja Safiiki ali wali ayina akabanja ke kayiikeezi ayina abaana be 14
asobola okubaliisa anobako n'emmwanyi ne bagenda kusoma n'abaweerera oyo omugagga Lwendo. Ati ebiseera bino Namugera tetukyazaala nnyo abaana abo bonna 15 baaki eyo endowooza yammwe ey'ekito ey'ekisiru. Era kati omuntu aga nti ebyo okuzaala ng'akamyu kwalinga ku mirembe gy'abakitaffe giri akyogera bo baabazaala bameka nga 5 ba 6 singa baazaala 2 nga ye yandibaddewo. Ye Namugera Mayanja gwe tuli naye olunaku luno olwaleero akweyanjulidde bulungi munnamawulire ate munoonyereza bwe munaba mumwagadde nange nja kubeera nga munoonya tubeeko ensonga ez'enjawulo ze tudiscussingako ate obaoliawo tumanye embeera bwetambula munyumirwe ate nga bwe muyiga of course kuba njagala show nebe nga ebongerako oyagala kunzika kyaki yakunzikiraawo bannayuganda bannange sifuddeyo oba oli munyankolo oba oli mutoolo oba oli mutuuso oba oli munawa tereza kamera eyo omuntu andabe bulungi mudde ku nnono zammwe muve ku bintu by'ekisirusiru mudde ku buwangwa bwammwe omunyankole tegeera obuwangwa bwo omutoolo tegeera obuwangwa bwo omucyopadula tegeera obuwangwa bwo omuganda genda okuma ebyoto byo genda okole buli kimu kyonna katonda wo gw'osaba yoye yakutonda yakuwa buli kimu omuline wakaawo togenda kumunoonyeza mu masinzizo g'abazungu tule wakaawo ofukamire osabe katonda nadde nkubulya ekigambo kusamira tiwakitegedde abantu batanga okukola ensobi kati kankuzo katonda ennyako abantu okukola ensobi nga bakola batanga okwagala okubba okukola ki abasajja abakulu ne batuula ne bagamba abatulangako ab'ennono kandi emize gira nsobola okusituuka gino gye tutategeera tulina okugissa tukole tutya akati nti gundi yakwata muka gundi gundi yakwata omwana wa gundi yabba ente ya gundi yabba enkoko za gundi beekwese nti tukoleyo eddagala ne bayiye eddagala ne bayiteeka mu lusuku lw'omuntu ono yagenda okubba ettooke bamusanga gyali ne bakuba ne bakuba embooku bali abassa mize okussa emize ne gikka abassa si basamize naye bassa emize precisely kyetwogerako ekyo bassa emize ejo omwali obubbi omwali okutemu omwali okukola ki ebintu byaliranso okubinukawo egyo emize nga gisanisa okusituka ne bagissa ne kibeera nga tekikyaliwo kati omwana ogwo kati gwe bwagiranga nti oli abadde mu musuku lwa fiiki namukuba emikono nga kyangu nti olaba ekiri ku oyo boogeza n'obba ojja kubanga oyo oli aga nti leka tugentume nti nedda sibiriimu egyo emize ne gikka kati bano abajja n'amadini gabwe batandika okwonoona egyo emize ne girabika nagyo okusituka kati bakwata abaana omusajja n'omulaba omusajja omukulu ali kaana ka myaka 6 ne weebuuza olina agenda mu mwana emyezi 3 laava agijjeewa nuka busiru bwaffe bwa bwabaki ennono bwe mutazigendeko mugenze eddiini tuziveeko tezirina kirungi eddiini tuzigobe mu Uganda zonna zigende tudde ku nnono zaffe zonna n'ow'ekiseega tajja kujja wano kubanga n'ow'ekiseega naye aleeta ddiini